Balamusiza nnyo bannayuganda amanya nedoboozi nze Mwanje ndi wano eno nno okubannyonnyola nti oluvannyuma lw'okuba nga nsindiikirizibwa ba bloggers ne basekinnoomu nga full figure Mama Museveni Kasuku ne bannemesa omwana gwe mbadde ndeese oli omuto omulenzi gwe mugamba akola ebintu by'abawala mbuno tagwanidde so nga nze nali nfa ku kitone ng'omuntu ayagala ebitone kozi nange nayambibwa omukulu Geoffrey Lutaya so bwe nsanga omuntu alina ekitone ekyenjawulo mba njagala ne mubalaga kubanga yengeri gye tulina okutambula mu tekina kye kijjako kando okukola ki kukoleza kando ndala naye mwakinnemesa nali nfunye omuyimbi wano eno nali nfunye celebrity superstar Pius sawa zino omwana ali mu kyalo waabwe Ishongololo yadduse tangambye nako olw'okutiisibwa okungi n'okubeera nga ali traumatized naye mu mukadde ke kamu ne ngamba ize ekyo nakyo kibaddewo era abamutegedde bamwagadde Tomaya lulibo olwo alidda mu part 2 ne kati sawa zino mbaleetedde ize mukisa kati saagala muddemu mwekwase mbu ate Mwanje apromotinga omwana omulenzi alinga omuwala singa kale kabadde kawala oba singa kale kabadde kalenzi kati omuwala uno nkoze ki mulese deize soko bayimbire muko by the way tulina akayimba kaffe soko kabayimbire muko bakawuli ononkoze soyi munange mu bulamu bwange ofuse jembe uno mutima ogutalya mmere oba owulidde eddoboozi eryo kalino munnange olina akayimba twakakoze bakayita muliraanwa gye kali ku mitimbagano ku TV okwekali buli wamu saagala ate muddemu mugambe nti ate Mwanje sima ya promotinga biri eri kakati uno mulese kati ye tali biri kale kakati munzikirize promotinga ono bakukirize mu ngeri ki ati oli bagambye promotinga biri nalese tale ne bagamba promotinga biri ebintu byesobola kwatula kati uno mwana muwala muto miaka mito bwe buli bwenyini obwalo buto bwe nayimbako so guys neera muddemu mwekwase ngena mu promotinga musicale oba nebisigadde promotinga musicale soko itaba abadde bakulwanyisa ku Pius by the way bajje bakuyambe sawa zino njagala kasuku sebo kati uno gwendese gwen promotinga kati mujje mwangamba singa oli abadde mulenzi obanga muwala mwandi nyambeko kati uno mujje munyambeko full figure mujje munyambeko omanyi mwagala nnyo ebyononese kakati ebyononese tubivuddemu kale tuli mbyaddala kandabe ate engeri gye mugenda okubanga muwagira ekitone kineeno full figure ne kasuku ne Mr. Balam akuyambeko Mr. Balam Minister Balam ye yali mu lwali lwe omuwala twogereko n'omuyimbi Aleese mukisa soko obuze kwafanya akola ku mativi ag'enjawulo amanya n'eddoboozi Aleese mukisa era nga mbalamusizaako mwenna abatulaba omuntu ajja kwebuuza tuta ebbanga ki okubanga leero Mwanje akulonze mu bantu abangi n'asawo n'agamba nti nno gwe wagenda okusimbako essira gubadde mwaka gumu kuba nali nasooka nenfulumya akayimba bakayita byennina but after some time Mwanje nasalawo nanyamba era nampa kolabo akayimba ke bayita mulirwana mwe ono omwana ayimba nze nalabye abayimbi ono omwana ayimba era nandyagadde bannayuganda bawulirize ku ddoboozi lye sijja kugamba ku luyimba lwe bawulire eddoboozi lye banoonye oluyimba lwe lwe twakoze naye bawulire kye bayita eddoboozi bave kuba n'abayimbiyimbi b'e Uganda baneeno kati zino nkola mpya generation mpya nga tuvuddeko katono nnyo Mwanje soka tugeeko n'omuyimbi ono omuto gwetulaze ebiseera ebisinga omuyimbi omusajja waaba alina omuyimbi omukyala baterugamba nti nomuli baagalana osinzira wani ku lunaku lwaleero nga mukaaga ogw'11/2024 waliwo enkolagana ey'enjawulo kati wonna Mwanje oba kuyimba buyimbi nze ne Mwanje tewali enkolagana entugatta music
kuyimba tewali kirala era temubako kyonna kyonna kyemusuubira ekitugatta kuyimba. Omwesize kyenkana kikuwa abasajja bano singa basabiriza nnyo naddala mbayimbi mbu kigambibwa basabiriza nnyo. How? Oluzungu lukalubyemu. Akitegedde. Ensonga eriwo eti nga woowulira nti kiri mbu tukaleke ku mbu kubanga ensonga eyo eri mbu tetukirinaako mutwe n'amagulu kati katulabe naye ng'ensonga engatta ne Henry Mwanje music. Ono Henry Mwanje mufumbo oba si mufumbo kwogambye mulabira omwaka mulamba yinza okuba nga obulamu bwe bumanyi bulungi nnyo musajja mufumbo. Henry Mwanje nze nga we mumanyi we tuba twogera ku business. I don't know musajja mufumbo oba si naye nze enkolagana yange naye mostly eri part of business and music kyekyamanya ekisinga kyemumanyiko. Assurance kijjowa bannayuganda nga gwe omuwala omuto omunyi. Assurance gyembawa bannayuganda bwe mumpa support yammwe mbasuubiza okuyimba mbasuubiza okufulumya music asingako ne wano mbasuubiza okuyimba n'ebisingako ne wano buli kyemuwulira nja bayimbira. Kikyo kyoga Assurance gyowa Henry Mwanje nga mentawo gumaze ebbanga ddene ng'olaba musajja osinga omuntu akweta music industry ofuuka star oweema waati n'ogamba tonna tongamba ng'osinzira waneeno nga biri recorded kikyo omugamba nti toddukiki. Henry Mwanje kusuubiza olunaku lwaleero ennyimuka ssaawa kumwerabira kuba ge madaala ge tutandikiddeko. The more you get the more foundation weefa ng'ekizimba omusingi gwonoonese ekalina yonna ekola ki egwa. Kati mu Henry Mwanje musuubiza tisigenda kumwerabira. I trust you my girl. I trust you so much. Henry Mwanje endagano ya bigambo oba mwene mwasayininga n'ogamba nze ne Daisy tuli kamaani nange. Kakati ate kati ebyo bya kampuni yaffe nabyo tujja bibategeeza olunaku olulala bonna twagala bibategeeza naye essaawa zino eno kyetubagamba kiri kimu nti mubaleetedde mulabe ekitone ekyenjawulo. Omanyi buli generation ebeera n'abayimbi baayo kati kano ke kadde ate tubaye ku new generation okitegeera nti ono mwana alina ekitone kiri exceptional alina eddoboozi ddungi ate mwana muto tanaweza na myaka 18. Omugaidinze music industry ene muti abasajja bategeerera tu wana oli musajja ekyo kyo kasitaba nga ali nange teri gusajja kugenda mutega kibatu kana kakyali koko ne mulokoma nayo singa kale nasigala mukozesa ng'omuwala ne sibagamba nti mulenzi ndowooza yandibadde alina emirembe gye naye bwe nabagamba nti omwana mulenzi ate emmeeza ne bagimukyusiza musajja wattu kati agumaza mbiro. Asinga omwana ono wadde ogaa nti yazzeeyo waabwe singa namugamba nti anko mbadde nsaba onziriremu nkomewo mbere wansi emikono gyo osobola omukisa. Of course nkugambye nze sinze namugobye yatidde buti nadduka era namugambye weyagalira okomawo wano wakaawo kitegeera ate era si enkomerero agenda akyabasumbuwa nnyo akyalina okudda ayimbe. Weyagendedde embeera yabadde tya kuba twasembayo okulaba ng'aweereddwa ssente wa Jaruna akyuse ennyambala yambale ng'abalenzi gwe kennyini mu bigambo byo n'omugamba bakuwadde okyuse ennyambala abadde akyusa. Of course akyusa naye si nga omanyi ebintu tebikyuka mangu tekyamuli mu bwongo bwe nti nagenda kuba atandika okwambala nga bwe mwagala so tekyamwangu era kyekyamulemesezza kyekyamuzizza nayo naagawaayi kansoke enviira abantu baneeno kuba ndabika sinaba kuba lwedde kukola nnyo bye baagala. Mwana ono yali yagamba addayo ayagala kudda ku ssomero ate ng'ayagala kudda ku ssomero naye teyaweebwa mukisa gwonna gudda ku ssomero ng'abaana abalala. Katuvudde ku Pius tudde kuona omwala gw'oleese ebisa ebisinga baga kigamba nti omuyimbi omuwala abeera expensive okubeezaawo ogenda musasiro gy'obulamu abeere nga mukimu akyetaaga nga tajulidde. Just njogera y'abantu naye kati kikyayetaaga ennyo gw'olowooza waneeno omuntu kyaba tasobola mumukolera yeetaaga y'akanyonyi kubaako siko sisobola kukagula weetaaga y'akanyonyi Daisy teyeetaagayo kanyonyi
kati ebirala ebisigadde uno omwana ali ku nakyo sigamba nti ngenda tesooka ngende simaya biki gwe nawe mulaba enviiri zino ziri nakyo zonna zolaba paka eno ate mwaka ku mwaka nasibako of course kati olugira nga tukitaamu nga kigweno kiti okitegeera mwe tugira nga tukikolamu obugundi obulala nga nammwe muwagira ate kasita muwagira obuwagizi bwammwe bwe bujja omutransforminga buli muyimbi wano bangi bajja wano eno nga baddugala nga baddugavu kati bazungu abalala bajja balinga obuti kati balina zifiga ziri embi so obuwagizi bwammwe bwe busobola omufolo wakabisinze Henry Mwanje nze nange nkolako byensobola recording n'ebisigadde buwagizi bwammwe. Mwanje omukyala we yalabye omuwala ono wamwanjulidde nti ndese omuyimbi mukyala we Of course abeera amanyi pulaani zange zonna zenkola teyatidde mu kuba abayimbi muli mpisa eziteesigamu nze yange yeesigamwa Mwanje nze empiso yange yeesigamwa tetusuubire mawulire okufuluma ng'omwana alajjana nti ekibatu kyantegebwa kuba tubirabye nnyo ago tegaliyo. Okay. Daisy, oli wa myaka emeka? Mwana agenda weza myaka 18. Mwanje gagwa Daisy lwaki otya okwogera emyaka ne by the way abawala tebababuuza myaka omwana mumuleke anti akyali under age anti naye era music gwazeemu bazadde bo bakukkiriza abazadde bange banzikiriza era bali mabega wange support yonna bagimpa music abamu okwetega mu nyambala mu kuyimba ng'oli ku stage oyimbira bafani b'abasajja bazadde bo banabikkiriza ebyo byokwetega byabali abatasobola kuyimba music omuyimbi beetaaga kimu ddoboozi na content like message kijawa ddoboozi liwooma kwenkana ki ebyo bisigadde byonna byakwefumba singa byali byakwetega abaana beetega wano e Uganda naye tebalina yadde akayimba akasala makindi paka kibuye bangi nnyo nga bayimbi ate ono tagenda kubeera bw'atyo kuba kati ate ono kati nga nze Henry Mwanje mmanyi ebisobola omukosa n'ebitasobola mukosa music wise nga twogerako n'omuyimbi Daisy ekintu kye bayita okutegeera ekibatu okitegeera bulungi mu lulimi Uganda kutegeera ekibatu kitegeera nina engeri gye nkitegeeramu Uganda otegeera nga ki oba kabaka maso simanyi naye in my mindset bwe nkirowoozaako nina engeri gye nkitegeera naye nze nkitegeera mukyogera nkitegeera kozi ugayi wakalikodinga ennyimba nga meka nakarikodinga ennyimba nga 5 naye nakafulumya 2 byennina bakayita byennina Daisy Mukisa nakanaka Henry Mwanje ke bayita mulirwana mukyala wa Henry Mwanje omumanyi on personal basis mukyala wa Henry Mwanje simumanyi on personal basis naye nga kyemmanyi yammanyi Daisy since oli under age osoma oba under age ebyo najja byogerako tuze wano kusaba bwagizi kati gye munaako mumuwagira mujja kumanya nnyo ate ebimukwatako kitegeera kati just mubeere nga mubeera updated following Daisy Mukisa ku TikTok Instagram Facebook mujja kwongera okumanya ebimukwatako kati wunze katumanya soko waliwo ekibaba yimbi naddala abaana abawala soko bagamba abasajja abaliba manager ababba abaana abawala abajje mu ngeso abayimbi baba batya kuchimenti babba abayimbi namuleeta kati nga ng'olese Daisy nagamba yamwina kukimu nze nekyo mbadde sikirabangako so sinange gye nsobola kyogerako Mwanje mbadde njala kubuuza sinsi nti olina likodi legoyo ate twalabaawo emabega nti mulina ekibiina kimulina abayimbi ab'enjawulo kimulina mugenda kikwasaganya mutya oba ogenda kikwasaganya mutya kubanga osobola okumanaginga omuyimbi ono ate era ng'olina n'okukolera eri mu management eri endala anti kakati era olaba bwe kibeera kati mu bbanga tono nnyo Pius